Matembe bakedde ku kkooti y'e okubeerawo ng'omuntu wabakomezebwawo okuteekamu okusaba kwe okw'okweyimirirwa asobole okuwoza omusango gwamusomeddwa eggulo ogw'okusiga obukyayi ng'ava waweeru wa kkomera. Omulamuzi w'eddaala erisookerako Atimu Shira olukalidde mu ntebe ye oludda oluwabirwa nga lukulembeddwamu omumyuka pulezidenti wa Uganda Law Society Anthony Asiimwe, Stephen Kalali, Samuel Muyizi Mulindwa n'abalala ne bateekamu okusaba kwabwe. Bannamateeka b'Amatembe mu nsonga ze bawadde bategeezezza nga Matembe bw'ali omuntu ow'obuvunaanyizibwa ng'aweza emyaka 73 ate ng'alina ebifo eby'amaanyi eby'obuvunaanyizibwa akoze obuweereza obw'enjawulo mu ggwanga omunene okubeera omu ku baaba agassemateeka w'eggwanga lino. Ono era bagambye nti mulwanirizi w'eddembe ly'abakyala eyali omubaka wa paalamenti era nga munnamateeka. Oludda oluwabirwa lwogedde ku byalo ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi oguwedde omuntu waabwe lwe yabula n'atadda mu maka ge oluvannyuma lw'ab'ebyokwerinda okugendayo ne baazaayo era ng'ono bategeezezza kkooti nti yali akedde kukola dduyiro nti era obutaddayo yali atidde okumukwata n'asalawo okubuddamizibwako mu mikwano gye. Bannamateeka bongeddeko nti eno gye yali yeewogomye yasangibwa ne bamukwata nti yayisibwa mu mbeera mbi nnyo okutuusa olunaku lwa jjo lwe baamusudde ku poliisi we yaggiddwa okuleetebwa mu kkooti eno. Bannamateeka bano bawadde kkooti ensonga 11 kwe beesigamye okumusabira okweyimirirwa okuli ekyokuba nti ono muntu wa buvunaanyizibwa atasobola kudduka mu ggwanga ate atalinayo likoda yonna mbi mu bulamu bwe bw'emyaka 73 era nti tasobola kutaataaganya kunoonyereza kwa poliisi nga yeeyimiriddwa. Bano era bagasseeko okulaga nga Matembe bw'ali omulwadde ng'alina nti obulumi bungi mu nkizi. Abayima babaddewo kumweyimirira kuliko Honorable Lucy Akero omutuuze w'Esseeta Kirowooza Siggwa e Mukono era omubaka wa paalamenti akiikirira mu disitulikiti ng'ono mukwano gwa Matembe era nga bali mu kibiina ekya Uganda Women's Movement. Owokubiri ye Kabasharira Nawome omutuuze w'Embuya mu Nakawa ng'ono omubaka wa paalamenti wa Lushenyi County Entunga mu disitulikiti era nga wa Luganda olwa Matembe. Abalala ye Pulima Kwagala munnamateeka era mukwano gwa Matembe awamu ne Godibert Mushabe ow'Ennajjeera B ng'ono musomesa w'amateeka ku kasozi k'abayivu e Makerere era nga munnamateeka era mukwano gwa Matembe. Oludda oluwabi nga lukulembeddwamu ku Lusumu Mariam wano lusabyeyo obudde bwa ssaawa emu okubeerako ne kye luddamu mu kusaba kwa Matembe. Oludda oluwabi lubadde luwakanyizza okusaba kwa Matembe era ne luwa ensonga zaalwo omuli nti Matembe yanoonyezebwa bunoonyezebwa nga yeekwese ate nti talina maka gasimba w'abeera era nti ayinza okuddamu okubatawaanya singa kkooti emuyimbula. Bano era bategeezezza nti abamu ku baleeteddwa okumweyimirira babaka ba paalamenti ababeera n'emirimu emingi ate abaviira mu bitundu ebyewala bwe batyo nga bagamba nti basobola obutatuukiriza buvunaanyizibwa obubakwatibwako mu kweyimirira omuntu. Bano era basabye kkooti nti singa ebadde yakukkiriza kuwa Matembe beyiro ebadde erina okumussaako obukwakkulizo omuli okumukugira okuddamu okwogera ebigambo ebisiga obukyayi. Oluvannyuma omulamuzi Atimu Shira awadde ensala ya kkooti era ng'asinzidde ku nsonga eziweereddwa oludda oluwabirwa n'akkiriza okusaba kwa Dr. Miria Matembe okweyimirirwa. Ono amulagidde okussa omukono ku kakalu ka nsimbi obukadde 3 ezitabadde zaabuliwo ate abamweyimiridde nabo ne bassa emikono ku kakalu ka bukadde 2 buli omu ezitabadde zaabuliwo. I'm inclined to grant the bail application on the following conditions. 1. The applicant is to be bound in her own recognizance of 3 million Uganda shillings, not cash. 2. Each of the 4 sureties is also bound in the sums of 2 million Uganda shillings, also not cash. 3. The applicant to execute a further bond of refraining from any acts of hostility or breach of peace till the case is heard and finalized. For failure to do so could lead to cancellation of bail. The applicant will continue reporting to this court for mention pending the completion of inquiries and or during the period of hearing of the matter, as the court will from time to time. Oluvannyuma lw'ensala eno kkooti esaanikidde enduulu olw'essanyu mu babaddewo. Oluvannyuma lwa kkooti twogeddeko ne bannamateeka b'Amatembe era nga balaze essanyu olw'ensala ya kkooti eno. Abalala bali eyo balabire kw'ono okubanga yalaze okubanga yemiriddewo yekka teri amukontrolinga n'obuvumu bwalaze okuvaayo n'awaayo endowooza yoba ensala ye ng'asaana mazima n'obwenkanya ng'atunulidde ddala enfuga y'amateeka n'eddembe ly'obuntu kuba bulijjo tubasaba balina okutunulira nnyo oba okugoberera nnyo eddembe ly'obuntu n'essamateeka mu kukola ensalawo ze bakola kuba bannayuganda obwesige bwonna buli musiga eddamuzi naye babadde batuyiwayo nnyo nga batuswaza nnyo tulwana nabo naye nga tebatuwuliza so ffe kino tukyeyanza era
tusaba abalala bonna bayigire ku ono kuba tumanyi bangi nnyo abali mu makomera abavunze emisango gyabwe tegitambula baganywe ba beyiro bamufumbiro bali eyo n'abalala buli bwe bajja mu kooti bongezayo bongeza. Singa ensala ya kooti eno ebadde ya kooti gye tuyita court of record yandibadde eyamba nnyo amazima mu kusaba kw'okweyimirira kubanga ensonga zonna ezagendererwa mu tteeka eno kooti ekoze eki ezigyeyo. That she was granted and bail on her own cognizance that is not cash and the same as the sureties that we availed who include women members of parliament. Mikwano gya Matembe nga bakyala nabo basanyukidde ensala. Naku luno lutuwadde essanyu we tuviiridde wano gye twavuddewo nga omutima gwennyikadde nnyo olwa byonna ebyabaddewo naye ensala eno ne musango bwe gutambudde gutusanyusiza lwaki tumaze ebbanga nga Uganda nga tugamba nti tulina okusosowaza abakyala eddoboozi ly'abakyala mu bukulembeze abakyala balina okwogera ku bintu abakyala balina okubaawo. Omulamuzi omusanga gwongezayo kutuusa nga 19 omwezi ogw'omunaana omwaka guno. Aniti Nakayibaali yakusakidde eggulire lino ku lwa KTV Amalindi.